mu college ya UPDF bagata amaje gonna agaliwo ne bakoleje de bayita erya Uganda People's Defense Forces eryo nno nga liri governed by the UPDF Act teka damba era muteeka omwo ne mubeeramu ow'amagye anaakolanga ki ow'amagye teyeetabenga mu partisan politics ebyobukulembeze politics tenyige mbyobufuzi ebyobufuzi naddala nga he is a serving officer taganibwa but if you are a serving officer tewetantala kubanga gwe your responsibility ya waggulu nnyo ensi ekuvestingamu kinene nnyo omuntu ow'omagye bamuvestingamu ne mu byokusoma ayina kubanga wanjawulo era mu magye mu nsi zinaggwano omuntu agenda mu magye yoyo omuntu gwe basunsula ng'ali excellent mu buli kintu mu mpisa mu bwongo mu kibiina mu kusalawo mu kukola emirimu mu bwatiikirivu mu beera honesty mu loyalty kubanga ogenda kwambala uniform eriko badge y'eggwanga ofuna bulungi ate togenda kwambala bwambazi uniform egenda kubaako badge ya ggwanga ogenda kubeera ng'era okwata emundu y'eggwanga era ne bastipulatinga bulungi nnyo mu mateeka ga Uganda kye nasomesaako ku luli nti the Uganda People's Defense Forces erinnya eryo lyatwala obudde nga balikayanako mu kufuula eggye lya Uganda UPDF lyatwala obudde buwanvu nnyo naye nga kitegeeza nti Uganda Uganda peoples nti eggye lino ly'abantu abannayuganda Uganda peoples ly'abannayuganda so ligenda kuprotectinga bannayuganda mulimu ogusooka ogw'amagye ampuliriza kwe kukuuma the boundaries of a country secure to keep the country's boundaries secure from foreign and local aggression. Okuyamba ensi ekimu ku nsonga evunaanibwako amagye enkulu kwe kubeera nti Uganda amagye ga Uganda People's Defense Forces tegakkiriza muntu yenna kutulumba ng'ava wabweru wa Uganda oba munda mwa Uganda. Okay? Era nekiba nti okutuukiriza ekyo wabaawo ssente nnyingi nnyo eziweebwayo era nga mu bajeti ya Uganda emyaka 2 egiyise ebimu ku bitongole ebisinga okufuna ssente nnyingi kyekitongole ekya Uganda People's Defense Forces naye twalira wamu security kubanga yo erina ne kye bayita classified expenditure etabuuzibwa kubanga ebe eyongera okukuuma ebyokwerinda taratibu expenditure tebabuuza nti zino zigenda kukola ki eulambia wewe nti sasa tunataka hii Uganda kila muntu iko taratibu kwa fasi yake hakuna sumbua sisi atenga gogamba musente zigenda kola ki tusobola kubuuza classified expenditure eranga classified expenditure ya sente ezitwalibwa nga tezibuuziddwako kibuuzo zisingeza Ministry of Agriculture zisingeza Ministry of Health zisingaza ministries nyingi nnyo kubanga kyebakulembeza mu security ya Uganda mu magye era mu government ya General Yoweri Kaguta Museveni yowana kyemalira ye security ey'ebyemundu ne bannamagye. Okay? Naye nga bakikola under the enthronement of the constitution kubanga constitution ebawa buvunaanyizibwa to secure Uganda's borders to protect the people of Uganda from aggression. Okay? Kakati umajega mpolisi omulimu gwa yategwo gwa kuma law and order nene mu police namo mulimu kyebayita CID department era mu police mulimu ne bebayita ba informer
era mu polisi mulimu ne bebayita kati balina bwe babayitanga batya bana ababeera ku polisi criminal intelligence crime intelligence balina bwe babayita bakigato ba polisi ba informa abalina okuwunyiriza mu security tulina iso giso fiso faso fuso piso paso taso byonna bikola omulimu gumu okunoonyereza obutabanguko ne buyita mu systems eza security apparatus okusobola okuba nti munnayuganda akuumibwa n'ebintu bye ng'omuntu wa bulijjo. Kakati ekyagudde ekaseese munnayuganda twetaaga tubeere nga tukintorogeeti ng'ekisooka omulundi ogusoose tutegedde nti by osmosis obwa jeno ne maama bwe yabufuna maama naye kati jeno kubanga zino ensonga ez'amagye eza military ate ministry of education wadde libadde essomero sebwe twandisuubidde otuwa ripooti nga bwe yagiwaddi liri lyabadde essomero anti wawe yawa eddala mpaayo limu nga baaliokya n'alikuwa bw'atyo n'akola press statement bw'etyo Kayongo nze Waiswa gwe mpaayo wamu nti baayokya essomero n'atuza press conference kubanga nga balirumbye mu ngeri ya kyekera eri abakigala nalyo tewali press conference okay naye jeno asobola okubanga naye jeno ate bwobanga gwe baawo jeno n'omwana wazaala jeno gwe lwaki maama batoli jeno kakati mu statement ezoogerebwa first lady akugamba nti essomero lino libadde likayanirwa mulimu abalikayanira essomero ne babadde bakamala okubala ebitabo naye amagye aga Uganda gakugamba nti bano bayekera ba ADF enzita eyo nga bwe mwagiraba ekichwamba yenzita yeemu ne gye bakoze wano okufumita abaana emitayimbwa okubasala nga be babasaze ekyabadde ekyennaku ennyo n'okutwala aba abductees ate olinajja n'akugamba nti babadde 5 abazze ne bakola omulimu ogwo ne batta abantu abasukka 40 nga bwe babasse bwe muti mwabalabye ate ne bakulita n'abaana abalala oli n'akeera ku makya nga taswadde agamba bannayuganda n'agamba nti abakoze obulumbaganyi obwo babadde 5 obulumbaganyi obutaliiko nakumanya waje bwavudde kubanga Uganda People's Defence Forces gwamanyi Kasese is a point of interest for Uganda naddala mu byokwerinda era ino okubeera nga eri secured mu ngeri ey'enjawulo. In fact Kasese yandibadde an area of operation for our people against the insurgencies of the ADF kubanga ADF gyoyogerako ebbanga lyonna essente zetusaasaanyiza nga juzi omuntu gwe wawadde n'ekirabo ky'obwajjeno n'omukuza n'omufula commander of the armed forces General Muhanga omukomemere omuwe ebitiibwa ebyo byonna nti akubye olutalo ewa Somalia Congo bwe mugende Congo tetwakkiriziganya nga bannayuganda nti mugende Congo kubanga ekiseera kye mugenderako Congo mugende Congo nga Uganda yakava mu COVID ne mutukakasa ne mwewola ne muleta operations Shujja ne mutugamba nti eno olwaleero abantu ba ADF tubalumbye mu kyalo tubalumbyewa gyebali mu bibira ekyo kibuusabuusa nti abe ADF e Congo baliyo musazeewo mpuliriza Kayongo eno ensonga ya byakwerinda basazeewo nti ADF eri mu kibira katugikube tugifuza nga tewali abawadde lukusa bagambye nti kati bino birimu n'okuzindiikiriza birimu okubasanga nga tebannatambula birimu okubakuba tubalalamye mututa amagye nga tetukanyiza mukoze operation ze mukoze era muvudde awo mutukakasiza through General Katumba Wamala nti kati n'ebyenguudo mubiyingiddemu mugenda kukola enguudo because you want us to have trade mwewose sente z'omuwi w'omusolo abaana baffe n'abazzukulu ze balibanga bateereddwako okusasula nga mutukakasiza nti ebyokwerinda biriffe bye twakula nga tuyidde nga batukoba nti bafuna ku ndoolo bye muli mukolako
mulinya lyokumalawo ADF. Olwaleero ADF gye mwalumba ne mugirumba e Congo ne mutukakasa nti kati mulina Congo okugiziyiza okujja okulumba eka ekubyewo mandawe bye mukyalo ne mukibira. Kubanga eri Congo ekubirayo ne wano mukyalo ekulumbye obanga kituufu kyotugamba nti ADF. Ate nga wakava mu nsasage ey'abantu abattibwa era ne batwalibwa amagye nga ge gakuuma ne bajja ne bawamba ne ba overrunninga camp e Somalia era n'otugamba e Somalia nti ekireese obuzibu ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano batwalayo abantu baabwe okufuna allowance yaki ya UN y'amagye. Era n'ogamba that is an ideological disorientation of the UPDF from the NRA. Naye bwe twali tumajinga NRA nga tugimajinga ne UPDA nga tugimajinga n'ebintu ebirala byonna gwe mwenyini bye wali omajinze kubanga waliwo ejeri eggwanga waliwo ejeri eggwanga waliwo n'ebiwayo ebirala ebiyekera by'omanyi obulungi bye mwagatta okukanya bannansi nti mu ideological orientation yammwe bannansiko abaali bakutte manto mwali mugenda kuyamba ku ggwanga okufuna professional army. But because of favoritism, sectarianism n'ebirala okulonda abaana b'okukyalo ekimu kyekirese Uganda okusanga obuzibu ne mu byokwerinda akabadde akatiba akamu kabadde atugamba nti keyamalayo era keyakakasa Ssaabalwanyi. E Somalia abantu bafudde ng'ekibatta criminal negligence y'amagye tekirina nakuba kwoli commanding officer nti bakwata abafumbi ba kaawa abafumbi b'omulondo abatunzi bitategerekeka ne babatwala mu camp bafune allowance ey'amagye at a combatant site. Kati onkakasa otya nti abali e Congo nabo tebali ku byamaguzi. E Congo bali mu kuba ADF. Anti okakasa Somalia bali mu kuba Al-Shabaab. E Somalia batwala abafumbi ba chai batunzi ba mirondo olwokuba baganda baabwe bafune sente za allowance. Ne tufiirwa abantu ne ba overrunning amagye ne batwala n'abantu eyo tuli kwawe gye tulumbye entalo gye tukoze ki gye tusanze obuzibu. Abaana abali mu kufa ab'amagye bannansi bannauganda banyigirizibwa n'okunyigirizibwa mu ngeri gye booperatingiramu ebyo ebifo lwakuba tebakkiriza kwogera tebalina ddoboozi kubanga bagamba nti bo oda ya jeshi ni moja fata nyayo teba kirala. Ne bamala ne bajja ne bakera ku macha amagye agali nga muli Kasese esente ze tubawadde ezo zonna ne bajja ne balumba essomero fewe twakulira nga bagamba nti General Yoweri Kaguta Museveni sasi ne bali kube mu Mbasa aliwulira tebirala byonna tabiwulira naye ebyamasasi akola ki kumbe batusibanga pungulu. Nina kyenjagala okutegera Waiswa ensobi ku kino kyakoleddwa Kasese yavudde wa magye gebase gogenze kuma Kongo ate bakukubye Kasese eyakubye yazzeewa eyakubye yavudde wa Kongo bwe yavudde n'akuba n'atwala abantu yabatuttewa baye batutte Kongo gw'oli luddawa okuumiddewa bwe baba na Uganda obatuko bagamba okuumidde Kongo ng'ate kati batukubero ne bajja Kongo ani alimbaani ako sikategedde bulungi. Uganda yakeera ku macha n'egenda wa e Kongo okufugaza n'okuziyiza abayekera baki ba ADF era ne kukakasa nti kakati ogwo omulimu egulinye kuki kumfeete era nti ADF kakati nayo tugenda gifuma buki era ne kugamba nga bayita mu Jeno Katumba Wamala tikati ebyokulwana babimaze batandise byanguudo byenjogera si byawa Waiswa olusi bamunyigira naye yayatula byaliwo ndogera byaliwo okay bwetuuka eri UPDF n'omukulu n'anywa chupa ya Red Label yokano omutambuze kati gwe Kayongo tobimanyi oli swaba oyo chupa gye walaba anywa yeye chupa finito biwedde
nonywamu gukuyingire bagukola bagubuluwinga gutwala emyaka mingi nnyo okukola ki okujja ku market okugutunda Yokana Omutambuze nakwata ecupa ya Yokana Omutambuze mu ddwaniro finito nanywako biwedde ne badda ku nguudo beewoze sente zaamwe wa musolo bakuuma wa gongo kuziyiza ADF kujja wa Uganda ADF neje Uganda netta abantu abasuka 37 abaana nekuliita n'abasiba abalala neyokya n'essomero neddayo wa Kongo gye bakola ki gye bali mu kukuuma ani alimbani batuwangudde kati kitegeeza omuyekera bw'abajja talabula osituse ogambye nti munju mwakayongo mwe muve Messi uzitayiza wonnote latirati simanyi akamasu simanyi ekinyebwa byonna obireso obitadde buli wantu eyinza okuyita n'ekitabo ekulinza ogaludde eyiseewo nga webasi eyingidde ekoze byonna byekoze ekomyewaha kayongo nasemaje kubanga ekyabatwala Kongo kuziyiza ADF ne mutugamba biwedde n'omukulu whisky nanywa finito Yokana Omutambuze nanywamu natukakasa ne mutandika n'ebyenguudo sente mwewoze newole mufiriza bannansi ne tubagamba nti Kongo tebabagalayo ekyokubiri gwe business gyoyagala okulemesa Kongo kubanga eri teriyo muntu agendayo kolayo kiralo kujjako kubbayo ebiriyo gwoyagala obifuule nti byakunonera ku luguudo ng'ate bali balina obusobozi obwa air transport kuba bakateero balina amaanyi agasobola okulwanagana n'ensi mu terms of business naddala ng'ebya gold ebya mineral resources kuba bakubulira ebiri Kongo mu Eastern Congo biyitirivu mu resources kakati gw'olina capacity esobola okulwana ne kateero ziziri eziyinza okudiminifyinga obuyaye bwo kubanga bo baba bamanyi bali rudimentary bamanyi basobola okulaba alimba n'atalimba ekyokusatu amagye gaffe kati mwagala mugatuteese ku pedestal ku marking scheme wawe ga performance obulungi because we batulumbye batoverannings mwogera ku unmanned vehicles zabadde ludawa kubanga zino tetusobola kukiriza nti mugenda kututwala bwe mutyo Waiswa response yabadde ludawa bwogoberera ebyatutuukako wana basajja bano nga naba Al-Shabaab nga batukubye zibomu mu kibuga wakati nga kati batandise okulumba eri ku mabbali wayinza okubaawo ekikoleddwa ekitya gomanya abantu babafiiriddwa eri kugambe bakukubye mu kyalo ne mu kibira bakube Somalia ng'oli kwawe n'ogyewake Kasese bakutiddeyo abantu ffe tufiirwa statement ya president yagambye ajja bafuna ate dwa tewagirabye si yatugamba ku Kigunu si yatugamba ku Kirumira si yatugamba Kaweesa si yatugamba ku Basheikh Sentamu ate yavuddewo ate baba njagala gwe nokubulire nankusomese muganda wange matters ezo ezimu z'olabanga ezikolebwa bwe zityo zigenda kubeera solved by other governments kubanga baba bazikoze baba within government ekyo oligamba nti Waiswa yayogera temutereka bwino era eri ebyuma biri coding kano mukongereyo kaddemu nkafune bulungi many murders will not be resolved in this government. They will be resolved in our government. Kubanga many of them have been orchestrated by people within government. Yeri state anarchy obutemu obusinzira munda kubanga baba n'obusobozi obutula ku bujulizi n'okusalawo nti ekyo kigende kyekirina okukolebwa okulaba nga ebikolwa nga bino tebiddamu mu kiseera kino abaana b'eggwanga balekerawo okufa kujjako obukulembeze buliko kubanga obukulembeze bwa leero intelligence ali ku Kyagulanyi bino bye tugamba abantu nti bwe waliwo activity yaliwo ne beebuuza yasobodde etya okubeerawo naye ne bwe banoonyereza nti poliisi yali yaleeta obuuma obwa intelligence naye nga butunuulidde abantu 5 ababambadde ebimyufu bwe buwera alaati nfunye bulungi abantu 5
Ewakyagulanyi waliwo kamera ampuliriza yemu ku kamera esinga okubeeza ebbeeyi ziri mu Uganda naye bagiteekawo lwa muntu atya nagiraba bagiteekawo lwa muntu atya yinza okubegula kawumbi nga kamu ne miliyoni 2 naye olwakyagulanyi gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni eriwe tunula mu kikomera yafiirwa akawumbi kamu ne miliyoni 2 ku muntu atya Kyagulanyi bamuteekako omuntu amusaveeringa amugoberera buli watambula ng'ali mu Uganda emirundi egisinga mpulimo kakati bwe baba basobola okukola ekyo ku muntu omu lwaki tebakikolera bannayuganda bonna naye olw'okuba gavumenti etunuulidde kati nti ne gwe babadde bakuleeteranga promise naye si promise kubanga security bo bagikwata bubi security eri ku infrastructure security security eri ku food security security eri ku health security naye bo batukakasa nti ebya security ebyabwe byali bya kinnamagye byokka era ne bagamba nti ne DNA yali etereza ebyokulwana n'okuyamba Uganda okuba nga ntebenkevu byetaaga kuva mu kasisiraka obwa Jeno bwa Jeno Sale, Jeno Muhozi, Jeno Museveni, Jeno Ani, Jenani bonna bava wamu era ne tukakasa nti kale weba yeeyo family gye twafuna Mukama atusaasidde naye tugenza okumala emyaka 37 pungulu Kapuriambo kaliko tuwadde mu ntandikwa kandaze nti Waiswa ogoberera ebyafaayo bya Uganda. Yes, awo njagala okubuuliza ekibuuzo nti buli ekibeerawo eky'amaanyi gavumenti etugamba ADF yakoze ki yakikoze ADF chokana nyine ADF jamiri mukulu aliruzira awo njagala okubuuliza ADF eranga ki gavumenti ya kuno ate chenjawulo nzi lwaki nkana ni ADF kubanza ate wendi teina operation teriyo mu terrorism operations oba mu nkole z'ekiyekera buli oli bwa scoring nakola harvest enene ngeeyo nakola harvest enene ngeeyo tetayinza ate kusigala mu kateni utambi bwalabise waliwo abawanye nti fabe ADF twakikoze choka kayongo okuyimirizawo eri embuzi okuyimirizawo eri ki ne police ekoze statement iti eyagiza katambya kuyamukutte fako oyo nawe oli omwana comedian era olabira nti eno police teina intelligence kato oyo mwana gwe lyayinzo aba ADF bakakola babulirizinga bwe batyo bulijjo bwe batyo tubere serious ku serious issues naye twagala eggulire lifume njagalo nzigireyo abadagamba Waiswa njagalo onjigireyo ekinyusi ADF eranga ki gavumenti ya kuno ADF eno nayo jeri oba ADF gavumenti ya kuno program namwatulira kazi je katono